Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera njagala kubanga ntandika n'ebigambo ebyononekedde akakiiko ak'ebyokulonda ak'eggwanga erya Uganda akakulira amanyiddwa nga Simon Byabakama Mujenyi omusajja oyo mumujjukira eyalangiriranga ebigambo ng'ebimu amalala kwebuuza nti ddala byamumpadde nga bituufu kino kiba kiraga bulazi kyoba oli awo ebintu bye yalangiriranga tebyali bibye era nno ekyo kiba kiraga oba kyongera confirminga kyoba oli awo ebimu tebyali nayo kakati njagala okutegeeza waliwo omusango ogubadde mu kkooti nga guno nno gwawaabwa eyali candidate w'ekibiina ekya National Unity Platform mu district ey'Ekyenjojo ono nno nga si mulala bamuyita Innocent Natukunda Bitardiyo ono nno yali alina ekifo ekimu kye yeesimbyeko ne bamusunsula era ne bamusuula ku lunaku olusembayo ne bagaana omunominatinga ne bamujja mu lwokaano olw'okubeera nti yali avuganya ku kifo ekyo kyennyini kye yali avuganyako nga bwe ngenda okukutegeeza mu mboozi eno gye nkuleetedde mukutu gwa Red Zone TV. Nnyongera okutegeeza tanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Lunaku olwaleero njagadde tutandike n'amawulire gano goyinza okuba nga tonnagamanyaako wabula nga kuleetedde kooti mu bitundu eby'Ekyenjojo etudde ennaku zibadde nga 18 omwezi ogw'Ekkumi kawungeeza akakeesezza olunaku olwaleero ekiwandiiko ekyavudde mu kkooti eyasayidizeeyo bwe kityo bwe kyafulumye lunaku ssaawa zaadde zigenderedde y'ensonga lwaki tetwasobodde kikuwa budde nga bwa lwaggulo kakati olunaku olwaleero kyenjagadde ntandike nakyo. Omusajja amanyiddwa nga Natukunda ow'ekibiina ekya National Unity Platform yatwala omusango mu kkooti mu kalulu aka 2021 nga waliwo vulugu eyaliwo era okusinziira ku kiwandiiko wuliriza. The Kyenjojo District Magistrates Court has ordered the Electoral Commission to pay 27,180,000 Ugandan shillings to former opposition National Unity Platform party candidate Innocent Natukunda Bitardiyo for negligence leading to cancellation of parliamentary election in 2021. Kati nno wulira embaga mu kalulu aka 2021 omusajja ono amanyiddwa nga Natukunda Bitardiyo Innocent yali yeesimbye ku kifo ekimu saidi eyo mu district ey'Ekyenjojo constituency ngenda gikugamba mu kalulu ako nga batuuse ne ku ssaawa eronda wabula ku ssaawa eronda mbu kakati nno akakiiko k'ebyokulonda mbuko ne kalagira babeere nga bamusazaamu ku nsonga ki ogenda zitegeera. Njagala tugende mpola mpola n'ekiwandiiko kino otegeere wabula kooti eragidde omusajja ono Innocent Natukunda ow'ekibiina ekya National Unity Platform Ekyenjojo abeere nga aweebwa emiliyoni za Uganda 27 n'emitwalo 18 sente ezo zibeere nga zimuddizibwa nga compensation oba okuliyirirwa olw'ensonga y'obulagajjavu obwakolebwa akakiiko k'ebyokulonda ne katuuka n'okumukansolinga ne bamulemesa okubeera nga ate yeesimba. Owuliriza tugenda mpola mpola mu kutu gwa Red Zone TV. Chief Magistrate Gloria Nimungu Friday ruling followed a case in which Natukunda challenged the postponement of the Mwenge North vote from January 14th, 2021 to January 25th, 2021 after the EC Electoral Commission found that the polling materials it delivered in the constituency contained ballot papers with the symbols that did not match the candidates. Mbu ennaku z'omwezi nga 14 lunaku lwali lugenda okulondebwako akalulu ako mwezi gwali gwa January mwaka 2021 wabula akalulu ako baaka postponing era ne bakongerayo kabeere nga kalondebwa nga 25 lwa nsonga ki nti ekitongole ky'ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda kakulemberwa Simon Byabakama Mujenyi mbu batuuka ne balaba baleese ballot papers ezimu nga logo eziriko kyono tugeza abadde wa NUP ate nga bataddeko logo ndala ono abadde wa NRM ate bataddeko logo ndala kakati n'ebyo ne bireetera akalulu ako kongezaayo constituency bagiyita Mwenge North. Omusajja ono amanyiddwa nga Natukunda Innocent yali yeesimbiddewo ku kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform era nga kigambibwa nti yandibanga yali agenda kuwangulira waggulu kakati n'akakiiko k'ebyokulonda bwe kazuula nti ballot papers ezimu ezireeteddwa logos eziriko oba obubonero bw'ebibiina by'abantu ba candidates logo eziriko obubonero obuliko nga tebumakinga ate n'obwo obutuufu bwennyini obwali buli supposed okuba nga bubeerako kakati nno bino ne bijja vulugu n'atandikiraawo. Natukunda, who was the NUP flag bearer
subsequently through his lawyers led by Vincent Mugisa and other advocates of M.S. Kansime and company advocates filed suit against EC seeking compensation for election losses. Chiri losses. Uliriza. Nti Natukundo ono ow'ekibiina kya National Unity Platform bwe yalaba guli gutyo n'agenda mu kkooti ng'ayita mu bannamateeka abe abakolera mu kitongole ekimanyiddwa nga M.S. Kansime and a company advocates n'agenda n'aggulawo omusango mu kkooti ng'achallenginga akakiiko k'ebyokulonda kabeere nga kamuddizaawo ssente z'amaze okuba nga aluuzinga. In her ruling, Nimongo held that the defendant Electoral Commission was under obligation to ensure that all voting materials, including ballot papers, were prepared correctly for the election. Omulamuzi amanyiddwa nga Nimongo bw'abadde asala omusango n'okulwajjo n'okusomwezi nga 18 mwezi gwa 10 mwaka 2024. Omulamuzi oyo yadde asala omusango yagambye akakiiko k'ebyokulonda nkakulemberwa Simon Byabakama bwali buvunaanyizibwa bwammwe okukakasa nti ebikozesebwa byonna mu kulonda omuli obukonge omuli ballot papers omuli n'ebintu ebirala byonna ebikozesebwa bwali buvunaanyizibwa bwammwe okukakasa nti byonna bituukiridde era birina okukola omulimu gwabyo wabula wekyabalema buno si buvunaanyizibwa bwa candidate wabula buvunaanyizibwa bwammwe era mu bufunze ng'omusango gubasinga. Court held that the duty was breached when the defendant delivered ballot papers with mismatched symbols leading to the cancellation of the original polling date. Court ng'egamba oba yagambye nti etteeka oba obuvunaanyizibwa bwasuulibwa era we liba tteeka lyamenyebwa era ekitongole oba akakiiko ak'ebyokulonda kali supposed okutuusa ebikozesebwa mu kulonda nga byonna bituukiridde wabula tekyasoboka. Ekyaddirira okubeera nga bongezaayo okulonda okwo okwaleetera abamu ku bakandidate omuli emuli n'omusajja ono amanyiddwa nga Innocent okufiirwa ssente ze yali ataddemu. Enda kusomera awo engeri gye bagenda zimuwaamu n'ebinaddirira. Uliriza. The judgment further noted that the plaintiff had by the polling date already incurred costs including payment of 363 polling agents, 51 supervisors at the parish level and 11 supervisors at the country level, totaling 27,180,000 Ghana shillings. Nti mukadde ako omuwaabi gwe twategedde nga Natukunda Innocent koti yegamba yali amaze okuspendinga ssente ezitasobola kuddawo ng'asasudde ba polling agent 363 okusinziira ku ngeri gye yali atambuzaamu akalulu ke. Ba supervisors ku parish levels zino batuziyite miruka 51 ne ba supervisors abalala okwetoolola eggwanga oba ebitundu ebirala baali 11 nga ssente zino wetuzibalirira zibeeramu obukadde nga 27,18. Nimongo declared that the defendant was negligent and awarded the plaintiff an interest of 8% per annum on the 27 million Ghana shillings until full payment. Court also awarded the complainants the costs of the suit. Wuliriza. Omulamuzi agambye Nimongo nti akakiiko k'ebyokulonda kayina okuliyirira Natukunda ssente zino nga bamuwa ku bitundutundu 8 ku buli 8% ku ssente ezo buli mwaka pa annum. Wabula nga kino kirina okukolebwa paka ssente bwe zinaggwayo. Era newankubadde guli gutyo bangedde akakiiko k'ebyokulonda be balina n'okuliwa ssente eziteekeddwamu mu musango guno nga bwe gubadde gutambula. Gwampuliriza ku mukutu gwa Redson TV bw'oba tonna subscribing kikole tubeere nga tutambula ffenna. Ensonga ziri ku munnakibiina amanyiddwa nga Natukunda ow'ekibiina ekya National Unity Platform. The Chief Magistrate emphasized that the aggrieved party has the right to appeal the court's order within 14 days. Nti akakiiko k'ebyokulonda kayina ennaku 14 zokka okubeera nga kagenda kateekeyo okujulira. To appeal ogenda okujulira nti amunaye ekibonerezo kye mutuwadde kinene nnyo mutukenderezeeko sinakindi okugamba nti ffe ebyo bye mutugamba tetubimanyi ne baba nga babyegaana singa baba balina obujulizi nga Natukunda bw'aba yaleese. Mukutu gwa Redson TV webale kubanga okyagoberera embeera bwetyo bwe yatambudde okuvaako mu kkooti wali mu kitundu
kyenkugambye ate munnakibiina ekya National Unity Platform gye yasinzidde n'aba nga aloopa omusango ogwo. Biri Kyenjojo district bagiyita Kyenjojo, constituency bagiyita Mwenge North. Eyo nno gye bibadde. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera, tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutukataganyeeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okubadda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.